then ate kati gwe mbajega mu basiru gwe sikulabanga banno babadde n'omulimu naye nagukubanga gwakatandika nabalaba nakugamba ffe tuludde wano mu bintu bino ekintu kye tusinga okumanya n'okutracinga ye projecting emovinga ne bwe tuba tubadde ba mukwano bwe tutinga twogera nkuweerawo kasakiba nti direction gy'okuteya kulumba mukulembeze I give you ebibyo there and then kati owekibuno twesange ku side eyo ng'oli ku yero nga tuli mu kifo kyekimu wootulese wuliriza obadde mwangu nnyo ate ggwe towangadde yadde wiiki omulimu gukulemye nga okyali ku interview mubadde bannafu otuuka otya ku extent ekyaza omuntu kale wadde okyasobola osigala nga weekwese n'okyaza timbugwe kati ndowooza abasinga mumaze okukitegeera nti bulijjo ebintu bino ffe bye tulimu tebadde personal mumaze okutegeera omuvubuka ono wuliriza akatambi ke ngenda okuzannyira ku muntu gwe yakyaziza ku live ye bw'omala okukalaba n'okavaako ng'okyalina mentality y'emu ku ono ng'okyasobola yadde okuseka amannyo ng'omusanze omanya nti gwe enswera ekkiriza eziikibwe mu ntaana n'omulambo enswera ensiru yewerekera omulambo mpaka mu ntaana wuliriza alaba akatambi kano nzikiriza nkumalemu amaanyi gwe abadde akyalinamu essuubi nti omuvubuka ono kozi gy'abaddeko kyabadde atambuza ekibozibozi ki diversion nti kibadde kya revolution gwe abadde alowooza nti abadde alumba obukulembeze kutaasa mukulembeze mpuliriza alaba akatambi kano mu bulamu bwe bwonna yakoze bulanda ekyasinze kasita yakyazizza akaami kano akakutu kano kolaba aka UNNTV omuntu akali emabega gwe ngenda okuzannyira mu clip gye ngenda okuzannya gwe bayita Kimbugwe live atamanyi Kimbugwe live yakakwasa abaana awo e Uganda yabakwasa omwaka oguwedde twali naye wano eyaleeta Kimbugwe live ku internet ye Tikyalumbuye wabula out story ya Kimbugwe live ye story gye yakola eyekalangala tunnels mpuliriza mwala bakatambi kano ne bw'obanga onyiize ennyonga owulira oyina ebikutabudde mu struggle tokkirizanga okutwala n'omuntu ku pano ng'omulimu gwasinga okukola gwa kukakanya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wuliriza ka video kano tukomewo tubize ng'omuntu ze tumanyi abantu nadde bazikonako ne tuzireka bwe tutyo naye kino tukikubire mu ngalo Ssegirinya alaajana oyo omwana mutemu nnyo oyo yali asaddase munne yabeere mu ntebe mu by'enkola ye okwagala ebyobukulembeze eyo opposition naye ng'awaddeyo munne Ssegirinya abeereyo avuba avundira yavundireyo Katikkiro bamala kulaba nga munnaabwe alaajana teri afaayo omwana oyo kwe kuvaayo mu kkomera asawayizi oyo Kyagulanyi era kituufu alabika n'okuvaayo kwa munne yali takumanyi kituufu kubanga naye bamuyita ewa Katikkiro ng'omulaba atamaatama amaaso nga embwa ebbye oyo gwova okuwulira ye muntu gwe gwobadde oyirawo omubiri gwobadde ogamba nti ayimiridde ku mazima gwe yakyaziza ku live ye yasembye yakyazizza Kimbugwe live owakutu ka UNN akabiina ka Liberty Party something oyo omwami video gye nva okuzannyira ya myaka 3 emabega yakavuma omukulembeze ne NUP emyaka eja views tayina kati yatandise ottapinga n'ekitegeeza bwe wetegereza entambula yo n'omuvubuka back in the days ne byabadde ayogera okuviira ddala mu 2024 namukubira kibooko ng'agezaako okumuvinga narrative nti tetulonda ababaka tulonde mukulembeze
kitegeeza nti ebbanga libadde ddene nga bali in touch nga bawuliziganya. Mpulirizamu comrade, nkugambye tusobola okunyiiga naye kyotakkirizanga ate si ebintu bino byesonyiwa n'osirika kwe kukkiriza omuntu atyoboola omukulembeze. Njagala kubuuza, okyasobola okuddayo kutuula awantu wonna ng'ono omwana ayogera ng'olina amagezi? Vidiyo gy'ova okulaba abo be bamu ku bantu be twali nabo wano mu revolution be twakuba kibooko n'asigala nga lwaba abantu 14. Tewaliyo muntu afaanana Kimbugwe live asobola kulokoka. Nkimanyi oli disappointed, wabadde olowooza nti Mr. Kibuno muli mukozi yemu naye. Nze wuliriza, newe mbadde nkwagala nnyo kasita nkulaba ng'ebikolwa byo bigenda kulumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awo wennyini ku sport wenkuweera. Kati mbuuza ggwe, lwaki okkiriza okutegeerera bino bye tuze nga tubagamba nti kambeere nze wano, tompa bwongo obwo, mpa matu naye tompa bwongo obwo. Abamu ku mmwe mubadde mutandise okujustifyinga ebyokulumba abakulembeze ne NUP nga mulowooza nti birimu ensa. Laba post eno eya Facebook, laba post eno, post ya Facebook, olaba yayogedde. Kati naye bakyasobola okukusiruwaza nti adifendinga mukulembeze mu kaseera ke kamu nga yakyazizza omuntu amaze ng'akuba omukulembeze emyaka, tugenda myaka 7 kati. Mpulirizaamu comrade, oyo mulaba yagenze naye wuliriza wamma gye walaze, tukwaniriza bring it on. Nkudiremu Kibuno, now you can bring it on. Kati jamu n'engoye zaffe tewetaaga kwekooya. Okyasobola okuddamu n'otulamba n'ogamba my president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wakyaziza ka UNNTV, nga wakyaziza akaami kano Kakimbugwe, n'otunula mu bantu mu maaso g'abantu n'ogamba mbu Kyagulanyi emukulembezeewo nti okulumba NUP okirumba in a good cause, nti olina cause. Wuliriza, Kimbugwe watuziza ku live akubye SG emyaka 5 tasobola kukola live n'atamwogerako. Oleeta otyo omuntu ku live ng'ogamba oyagala omukulembezeewo nga gwolesa abadde akuba omukulembezeewo emyaka 5 egiyise ng'olina amagezi. Nzikiriza ntunule wano ku live nkugambe webale byogezezaako okukola wabeerera n'amagezi. Ate mu kaseera ke muzikiriza nkugambe now you can bring it on ng'oyambadde esaati ya kyenvu. Tukyetaaga kwekuka mu ngoye zaffe, otudde wonywera obuugi oyambadde engoye zaffe tekyetaagisa. Kati weeyambudde misana ttuku, akabiina kali wabweru. Nakuwa prediction nenkugamba toyinza butambala ngoye za kyenvu. Ekyo nakibagamba. Obudde buno ojago kyayambadde red, but very soon ogenda kwambala kala ya kyenvu. Olowooza okwambala engoye za kyenvu weetaaga mmala zambala ku mubiri, ebikuvaamu biraga kale entuufu woogwa. Kati wuliriza Kibuno, now you can bring it on. Anti wakyusiza side kati luleete ogenda kutuuka akaseera ng'olaba ekinene nnyo abantu 100 sawaga. Buuza ku UNNTV Kimbugwe live, mubuuze oyo twamukalakata mpaka bwe yatuuka ekiseera ng'alaba abantu aba. Kati naawe you are gone, wafudde wawedde. Era kati gwe tukuteekako akagambo kamu RIP Kibuno, you gone. Okujjako nga weetonze igwe omwana ali wano
bweddayo n'otuula ku live yo n'omwami ngolowooza nti abadde amuvinga cause then ate kati gwe mbajega mu basiru gwe sikulabanga banno babadde n'omulimu naye nagukubanga gwakatandika nabalaba nakugamba ffe tuludde wano mu bintu bino